muwere gamba munno ntife tumulina never now nonyeza Dorino maze banga chingo no ziri mmeka kati si 3 wiki ya waliwo ali ku Mogadishu International Airport ali live namukubira nangamba ndi ku campaign nno tugoba tubiganye wiki eyokubiri mukyala wange akomyewo kakati baby wange bambi abadde taliwo 5 months matendudde nga simulaba so of course I have to give time tubeereko ffenna anfumbire ku magi ne kachai oli ku kakodyo no oyo yateeka bata ku mugaati nendyako kagaati naye emyaka 3 okikola otya nkikola bannange nkikola naye mbadde mbabuulira oli gaya lyankwana nagenda okusaba omulimu bwe muli mu media showbiz nga ndi kavubuka senior 1 senior 2 nengende wa gaya lyavuga emmotoka z'empaka kama ndescot ngenda Lutembe beach wano konze kale mwana muto kulya life omanyi okupoteka mu mmotoka Mitsubishi Galant mpya nekaba kati tuba tukiri Entebbe road yawo n'agamba nti I saw you on TV konze you looked sexy konze man okikwasa otyo kesiwulyako musajja munaye nga ngamba nti I looked what ate bw'ayogera nti ya sexy nga nkuba ku kisambi bwe pa nolabanga compliment ate girako n'ebirala yankuba ku kisambi bwe pa I saw you dance you looked sexy nera you look sexy musajja munno okugamba at least omukyala yabagamba naye musajja munno no oba omanya waliwo koodi ngenda kutunula wali mu koona nga ayina ebizigo nula wali nga ayina ekikebe ky'ebizigo newali ayina ebizigo tosanga basajja balamu nga ayina ebizigo 3-4 mu mmotoka era wetwatuukira eri ku Lutembe beach nga ngamba mbu jangu tuwuge konze man nja kulya wano bulo era neekolakola obubadi awo nembeera nga amanyi nnyo Bruce Lee nsajja balina ekintu ekyo olaba nga bino ebinewo biraba wali e Lutembe nga balina bwagenda ku beach balinayo kikoovu kyabwe ng'oyingira munda alinayo air mattress gye yasaliranga abaana eyo n'abasiyaga ngali awo akasolo konna kaliwe kati agamba jangu konze maani wano tugenda nawona I'm not kidding you tetuli mu movie no are serious I'm not kidding you gayi yayagala kunsala senior 3 senior 2 katata olabika balikeeru kazungu ina limweru kachogala konzane mugamba gwe mbadde ndowooza oyina omukyala kati omanya abakazi balina siriimu mwabaana abanezimwe mutayina siriimu era yafa era siriimu ate nga waliwo n'abaana abalala era beyakolaki because they were saying at times that's what people are doing it because balaba tebasobola kulwala mukenenya No, look, these are just nze naona nze nkimanye era by the way I speak now because abantu balina okumanya omanyi osobola okusuubira omusajja munno omukazi omusajja okukwana naye bw'oba tokisuubira nti omusajja munno asobola okukola kiva from side gy'otakisuubira you completely you are taken by surprise what egamba omuntu nga okuyita emmanju bw'obadde olowooza ayita mmanju no so ekyo nakiraba soba pretty boys nze mbamanyi bwe tutandikidde nola waliwo ne pretty boy pastor yali awo wabadde Entebbe road yakafa naye yafa sirimu abadde asiyaga abaana really a very bad guy abadde pastor okay kati oyo pastor yafa era bamumanyi sima yali ava Canada biki mudduga black bikiba Nigeria bwati kati oyo era bwe natulako ngamba JFK what beats my mind it's sexually transmitted HIV. So how do they togende eyo kati he was a pretty boy bwe tutula mu nnyonyi guy ngali ati all the time I'm like what the ntudde wali ku nnyonyi ali makati wano nga
then nenzijukira nga bwe twali ku airport ku GFK yali awo nga akulukuta n'omuvubuka omulala bali awo bayingidde toyireti bakomye batudde awo bawula ebintu ebitategeerekeka stuff I don't understand. So anyway, I have a bad experience with what I call pretty boys. And I'm not a pretty boy. There's nothing pretty about me. Mukama bwe yali ako yakola yinjini. Yakola yinjini. Mu basajja Mukama bwe atukola akola yinjini. Egamba akola yinjini yali ateekako emitayimbwa. I'm not a pretty boy. No. I'm not a pretty boy. So we should watch out for pretty boys. Pretty boy bw'oba etaaga tubutwale mu kampe. Kati nga jjo nalaba mutabani wa Zari. Yali awo ng'ayogera simanya oba amewa omujjukira olubya wandiika oba amege oba biki ningamba Zari in South Africa ningamba nti simanya abakazi bantaganya biki naye ali awo ng'ayogera n'ebitali simanya biki naye ne mugamba nno Zari abaana baleete mbakolemu ekisaakaate kitegeera mwana omukeeza n'omuyibwako baketi y'amazzi naddukaka n'omufulumya ekitanda nalina jjajjange yatukeezanga ku makya very early in the morning tugenda kusaba asooka kuwa warning bw'otaga muggo oba mazzi nga bukyalina ku makya numa ekulabibwo. But we have a generation, many single mothers are raising boys naye nga tebamanyi ku raisinga what. The best mother cannot replace a father. But Pastor, waliwo n'abasajja babeera in present mu bulamu bw'omukazi naye nga bali useless. I have a dad but useless, never talks to me, never. So I mean ng'omukazi kati awaba agenda kulata. That's true. Yes. However, we have a problem of single motherhood. And there are many. Tulina ekizibu kati ani ayigiriza ba single mothers how to raise sons. Kati gwe bw'obeera kati nga gwe n'ozaala omwana omulenzi ojja kutandika omusiba empiira ate bwe muzaala n'ebizibu bye mbadde njogera. Nagenda mu America eyo nali mu Black America nandaba n'aba black mothers osanga omwana what's your Tamika Tanisha balina ebinnyanja bye babawawawa nga balowooza beefuula ng'Abafrika Tanika Tamisha naye ng'osanga the last time nali Pennsylvania ng'olaba abawala basiba abaana baabwe abalenzi enviiri namwambaza pink biki kati oyo omwana agenda kukula. By the way olaba delinquency eri mu Black America ejja eno mu Uganda. Lwaki? Single motherhood. Mwesibye no kuba single motherhood naye sinnawulira ambulira kituufu because bagamba nti nno Katonda naye abeera alaba n'akuwa amagezi ag'okulabirira omwana. Nekirala tulina ba brothers. Can't my brother look after my daughter? Absolutely your son. Kino kyenjogera bakojja era kyenva ngamba Zari you cannot replace a father. Omwana muleete omwana tumukolemu ekisaakaate kati ffe bakojja kati ffe for us as Africans we exist as a community. Saakola na taata wange yali muvubuka muyindi mange mukazi muganda ebyabaawo byakolaki byabaawo kati bwe yafuna olubuto ne bamugamba nti abayindi tebazaala mu baganda genda ogyemu olubuto kati era maama wange bamugamba taata wange yali mwana muvubuka e Masaka mu family ya trader y'abayindi kati ndowooza bagenda mu dduuka ate taata wange yali asoma Makerere ndowooza n'alaba omukyalo oyo nemboozi nebeerawo kati nze bwenaava byabaawo byakola ekitegeeza singa tekyali ekyo banede bakujjamu dda nga tetukulabako wano naye maama wange yagamba no omwana wange sigenda kujja mu lubuto. I'm not going to do it. Dinyine eddiini kati nanzaala I was the last born so kati bwanzaala nankuza kati nkuze mu gaapu eyo but sayina kitaata rejected jukira amini agobye n'abayindi era nze we nakula wano nali brown nnyo when I was younger nalinga brown nga mu ssomero manya abaana we beejerega ng'abanvuma amayindi magoba ga Uganda biki bakwerabira mu box entebe biki ate nenga kati olwo naye kati bakojja how were you raised? Kojja bakulu bange older brothers bebanyambako of course abamu bagamba olinga nga biki naye nayina kojjange wegwe mbadde mbabulya kojja Yokaana
Kaloddo nga oyo jajja sezaala wa maama wange gyali afumbiddwa before she came and met my father. Kati naye nalina kojja Kaloddo Yokaana. Musajja Muganda ayina ennyindo eringa ng'ekituttwa bano oldi Baganda tayogera aboggola buboggozi Jolo mutabani bwe bayiga bamuyita Jolo mwe muli mu new school bali abasajja Abaganda naye ng'awoomerwa nnyo abakyala awasa yayina ente nga 15 ze tulunda nga nange zenyumira nnyo okulunda we nagenda nga foholire nga njagala mantini bampita mantini Abaganda baboge mantini nga njagala nnyo okojja naye ng'awasa awasa anyway yafuwa nga akabisi n'akomawo ng'ayimba Bikira Maria simanyi bamanyi bavuga nga kwaya Ave Maria tabe basaka bakatoliki nnyo. So the role of uncles, older brothers, neighbors, in the African community, tugamba I am because we are. It takes a village to raise a child. You know, these days. We need to renew, otherwise tugenda kubeera nga abazungu. It's very embarrassing what's happening. Abazungu tebalina culture, buli muntu akola kyonna. Omusomesa ne bwagamba ku mwana wo, omuzadde ajja n'avuma omusomesa. Nali sikiraba. I can't believe it. Can't believe it. Bana ne boogera. Mwana wange. Kati, so anyway, so what should single mothers do? What should we do as single mothers or raising a responsible men? You need capacity building. You need capacity. Kati ganyina mukwano gwange bamuyita Barnabas Aliko wa Mavuno Church. Aina training. It's a 9-course camp. Single mothers raising sons. In fact, Saturday tomorrow. Yampise for a graduation. Wali mukwano gwange twasoma naye Julie yankubira ng'omwana omulenzi amutaganya. Taata yamuzaala n'amusuula awo kati Julia akozezza ki omwana asomye law naye kati afuuwa kabisi akwanye kati azadde omwana bamuleese akuba omukazi omwala yamusanga mu kirabo omwala akyalimu ne bino ebyaki ate azadde Julia ankubira gavaayo matina I'm in trouble cause Julie ne mugata ne Barnabas kati Barnabas n'amuteeka mu ki omuvubuka n'amuteeka mu mentorship of boys then Julie n'amuteeka mu class single mothers raising what sons. Kati yankubidde we need capacity building. Training is important. Number 2, then ne bakojja ne baani we gotta come around. You gotta activate. You gotta mobilize. Kati nga gwe n'ogamba nti okola social mapping. Basajja ki abali mu bulamu bwange. Bakojja ba brother no to challenging anogamba nti gwe gundi omanyi when you don't challenge someone tajja kikola noliko mugamba nti omanyi Nazar nti oyo kigundi waffe first the vision tinze ni mama I can be the best mother. Naye omwana yeetaaga influence ya taata ataliiwo yeetaaga kojja yeetaaga mukulu we abataliiwo mbadde nsaba take that role. Act like a father. Kati omwana najja kati nze mbeerawo kati ni mulolo yajjajja kati nyina obugaali nyina sweet abaana bwe bajja abazzukulu banze ni mulolo kati eyo bwe muleeta abaana muleeta bazzu balaba jajja kati it is my role ne kati mbeera n'obugaali ne mbufikisinga mujja muvuge oluusi ne babwonoona nenyiga naye nga sisobola kati butereeze omanyi okuvuga eggaali nga teriimu mukka y'omuzzukulu ye ne wamuga nti ogireke ajja gijjayo kasita okyuka eri but it's the role that we gotta play tuyambagana ebintu biri perfect. No, we are not in a perfect situation. Naye twekolemu ki omulimo bakojja mubeere bakojja bakojja wano balowooza bisenge buli ssaawa balowooza nti obwakojja olina kubeera ng'olimmo mu kisenge. No, not necessarily. Mwana wange akuba saluti. No. Bye babeera. You see, it's more than sex. By the way, the biggest sex organ is the brain. It is not the genitals. But this needs to be prepared.
okutereeza ebirowoozo ajja kojja kuyigiriza omwana okwana naye takuyigiriza kubeera ki mwami kyekizibu nyina stamina naye nyina waaka oyina waaka kale tegedde oyina stamina ne waaka naye osobola okubeera omwami oyina emboozi enyuma omanyi relationship mboozi nimunyumya yes of course nze bwe nabeera nga ngenda kwegatta ne mukyala wange mutegeke ennaku 3 ng'olwawo bannaye nze nyina formula yange bagiyita barefoot theory of squeezing banana juice. Oh my God, I'm so sorry. Eyo theory omanyi tuli be bakerere eno theory barefoot theory of squeezing banana juice lwoyagala okunywa omubisi si lwotema embidde otema embidde mukazi olina omutegeka n'omukwata ebirowoozo n'omuwaayo ku buntu n'omuweereza ka tekisiti n'ajja tosobola kusogola mbidde embidde embisi mpozi nga temubeera mwena naye mba mubeera mwena nedda anti otegeka nti kati eno embidde ya Monday ate eno ya Tuesday yawe ebeera ng'eri mu sakiti okitegeera kyeŋŋamba embidde gy'onoosogola ku lwokubiri ogitegeka nga Saturday ate gy'onootegera ku lwokusatu ogitegeka Sunday kati olwo nze ntegeka ddi nange nkutegeka ddi kati naawe nti ontegeka naawe ontegeka naye munaye enaku zino bakutugamba nnyo banoonya ssente ati kakati no mu relationship waliwo short term okubiipinga essimu biip waliwo ebyo ebibeerawo naye gwe si gwe mukwano gwannamaddala kibeera ng'okusogola ombidde sogola embidde osooka n'oboobeza amenvu ogabika kati ffe ewaffe e Masaka otema embidde n'ozitereka mu lusuku n'ozibikkako n'oziwa ennaku 2, 3, 4, 5 n'ozikebera bwe ziba zengedde ogattemu mbidde ekisubi yani kasita zifuuka yero bulungi n'omanya n'oteeka mu lyato n'osusa teeka mu lyato teeka mu susa bw'omala okuteeka mu lyato ate n'osala essubi n'oliteekamu n'olyoka ogenda okunuunaaba ku bigere toyambala ngatto ng'osogola era bino abanaye basaasidde nnyo abantu abasogola omwenge nga bambadde engatto tosobola kuwulira bugompu bwa lyenvu osogola naleetayo abawala ennaku ezo nembalaga ewange engeri gy'osogola ngenda kukola vidiyo eyo mbalage ndowooza nti tugende eyo n'osogola kati ate olugendo lw'okusogola nalwo luli mu sayansi mpulira no osobola okuseera n'ogwa mu lyato era osogola mpola sogola oyo abantu agenda mu benseni ng'aseeredde oza omusajja aseeredde n'aseerera n'agwa mu lyato ate ekintu ekyo kyannaku nnyo soba n'oseerera n'olyato n'ogwa kati ate wuliriza amenvu kasatu gasogola oyina okubeera ne momentum ekusobola okugajja wano okulituusa at least sometimes gayinza of course waliwo oyina okukolaki mugenda mu java abantu muli mu bya java oyina okubeera nga weetegese naye waliwo obeera nti nobanga omaze ebbanga nga tosogola oyinza okuseerera it is just expected tosobola naye ate kati soma nti akati nyingidde mu system babeerawo system n'oyiga tokyali novice awo yingira mu lyato n'olisogola mpola ate wabeerawo ne bano gamba ate babanyankole balina oluyimba simanya olw'engoma ey'engoma eyina omuteeso mulungi ey'engoma eyina omuteeso kati mwetaaga abeera ayimba oluyimba omusogozi naye asobola okukola ki okusogola obulungi okuba engoma nago ne bayimba kati then olugendo olwo kubanga okusogola omubisi ogwo
olina okusobola okugutuuka wano ogunywa osobola okugusogola mpola mpola slowly take your time topapa one step at a time oyinza okuseerera no babala muli abamu abamaddu no anti kakati ekyo kye bayita impulse regulation and impulse control impulse si yekuvuma olina okuba ne karegulator okitegeera gena mpola ate waliwo ologa nti kasoko yimiriremu kawo soko yimirire nti kiki tofaayo nkyatereeza mbadde nseeredde nfuna balance communicate ne mwogera n'omukwano nti awo okutaawo awo watuuka abatayogera abusumba waliwo abatayagala kwetunulira mu face because like you said face to face that's a communication eye to eye that's another mode of communication this one ajaka amatala no kakati awo waliwo wabeera waliwo otuukaawo n'ozibiriza agamba space x egenze wala naye kakati waliwo nga tuli mu bire tubeera mu bire naye kakati wana watandika relationship management waliwo enkubuulidde nti nno omulimu gw'ogenda okukola ku Wednesday ogutandika few days before the D-Day waliwo otuukira kati nga tewakyali ompankuwe era nayinze kambabuulire ekintu kino ekyokubeera nti abantu olina omuntu gw'oteetegekedde kibi lwaki muli mu kondomu muli mu kutya lubuto oba mpadde obulwadde naye wali bw'obeera ekintu nga wakitegese nti manyi nti nno gwe oli nange gwe oli wange nkwewadde ekibaawo kibeewo ndirede tuli wamu tiimu zaabike tazabika emipiira kati bino ebyokwekweka oluusi kwe kutya bw'obeera nga nti natege mwana ndabaamuka kasuku byagasima nsumulula oli mbuzi buli kiseera kitu buli mbuzi okudda ku nkondo oyo mazimanji ku mugongo nsumulula buli mbuzi ebeere kuki ku nkondo yaayo ate ekintu ekyo by the way the pressure of making sure it's done right is equal to the joy of enjoying it right. It is easier to get relations or sexual relations changu but is it the right one ekintu ekyo so waliwo olugendo olwo but anyway eno lesson nagitegekera abaami naye n'abakyala wabeerawo n'abaami abalowooza nti ntera okutambuza ababoda waliwo nali ntambuza owa boda naye kati abakazi bano abanyankole balina amazzi mukama yabawa okwatako ku nayikondo oba oti negayiika konze kakati nga ye admiration ye yabakazi mazzi bakazi ba western naye kati nze ngeza ekiseera kyali kitono naye nenyina lesson ekya borehole nayikondo wati borehole getting of the water fiore yange ekikulu tekiri nti wotatebo zanjawulo waliwo wotatebo ng'eri kumpi n'omugga nga kumpi n'ekitoogo wotatebo eri kumpi waliwo wotatebo ng'eri wagguluko naye nga kiva kuno akuba ki nayikondo ekitegeeza wamu okkiriza nti ffenna national water tumulina mumulina maybe ng'avaalinga atamanyi kuba nayikondo abantu mbayigiriza okwata nayikondo gikuba mpola mpola era kyekimu n'olinga omusogozi bwe mbadde mbuulira waliwo omugo olina okutegeeza buli muntu wanjawulo nakubuulidde nga tutandika nti one of the best lessons gyenjize mu bufumbo myaka 31 be married to the woman you are married to or be married to the man you are married to kitegeeza ki oyinza okulowooza nawasa mukazi afaanana nga gwo si yoyo wadde buli muntu ali unique in their own way buli muntu ali ki unique
ekimusanyusa ekimusesa temperament ye kati abantu balina temperament nga nnya broadly ziri nnya waliwo melancholic oyo ali very detailed and feeler waliwo choleric oyo mukozi wa mirimu tombuulira simanyi omutwe gunnuma tugende tuyina phlegmatic oyo just nice happy loyal friendly nice with people tayagala kuyomba then tubeera sanguine people person friendly loving poor manage of time kubanga ayagala bonna life of the party kati fena tuyina combination part A, part B, or part B, part C, major and minor. Katusanga sanguine melancholic. Nga musanyufu nnyo ate oluusi nabeera ne depression. Osanga melancholic ng'ali awo atera okubeerako ayagala nnyo okubeera yekka abeerako n'abantu naye n'agamba no I've had enough. I need to be alone. Yeah, nga ye Mukama bwe yakola ki? Naye olwo tasintakwagadde naye time etuuse he or she has to be what? Alone. But eyo ye gifting Mukama jamuwa nti asobola okukola accounting, asobola okukola ku digital programming, ayina patience okulabirira amaka kutereeza kiki. So neno osanga ate nga owasiza omukazi nga sanguine on the go, let's go oba choleric work tubikole tukoze tutya very supportive but balancing. So when you know who you are and who they are, temperament test is very very important. Very very important. No color temperament test no manya kati normally opposites attract. Yes. You find a very outgoing guy getting talkative with a girl who will listen. Kubanga bwe miwe beera nga mwogera waliwo olutalo kati nganze mukyala wange ampuliriza nnyo naye ate nyina omuwa time nyina omuwa ki time ye ng'omukyala. So it's important to know who you are married or who you are with oyo mumanye yoyo gwoli naye. So how long did Randy take it out? Kwabagamba mbuno mnembe muli mu bufumbo even at 31 obeera okyayiga wabeera wekibya ekijja. Of course bannange obufumbo relationship obeera nga ali mu so kitegeeza bano abagamba fe abagamba mbuno mpaamu njagala omwaka gumu ku studying tuba tumala budde for real just kwetegeka just the beginning laying foundation naye buli muntu Mukama yamukola mubeera nga katungulu buli lwogira notulangayo leyenda buli Mukama bwe yakikola there are layers of discoveries. Wow, so you can never learn anyone. No. You get to know increasingly, but there is always more to know. So then why do we date? Tuyingire buyingizi nga bulabulabire nga tutandikirewo. Ate obufumbo obusinga bwe buti webuwangaala. Obulwa oba wano arranged. Ni go arranging. Munange to arranging. Kati comparing obufumbo bw'olwaleero ne buli bwe baali arranging nga obwedda buliwo bwalinga businga. Obwedda bwakolanga naye musumba ebintu ne bikyuka. But it's okay now. And now these days it is participation due when both groups work together. But I just want to say that capacity building is important. Recognizing changes. There's a shift. Kati twali very cultural. Nika tuli a bit more we are modified. Tuli modified. Tuli more oluzunguzungu, tuli more oludugavu. Naye nga mirandira gy'abaddugavu. Mirandira gyaffe gy'abaddugavu. Because I think over social media, like cultural globalization, culture whatever. But nalina muwala wange ennaku ezo baali bakakomawo ne maama we ng'essimu agiri bubi buli kaseera ng'aba ne muwala wange lwaki tetukolayo programu wano essimu ezo ne tukolayo nti nno tumanaginga essimu tugambe nti essaawa okutuuka eno n'okutuuka essimu tubeere nga tuziggyeko naye olutalo lwayimuka mu mmotoka awo muwala wange alina emyaka 18 abaddeko mu America. Yakakoma omanya America type operating system ndala kati bako akomyewo ne mami we tato musajja omuganda mugende kati mwe wenkola boli nnyo ku simu lwaki esimu ezo zikola ki actually nagamba bugambi let's make a schedule to have a conversation. Sagamba nti tukole ekyo nagamba nti tukole plan okufuna family conversation okwogera engeri gye turegulating amasimu gaffe. Bibi olutalo lubadde olali mu mmotoka
maama era namusindikira wa mutabani wange omukulu n'abeera abaddeyoko okumala wiiki akakka ne kansale pressure alyoka akomewo otherwise ennyumba yali bannange olutalo lubadde kati nganze omwana ontunuulira otya mukama otandika okwogera nange tandika nali ngenda namulekana mu mmotoka zalisanga 6 ez'ekiro kati nomufulumya emmotoka musuula eyo ebuddu naye kaakati tulina ekizibu kino nti abantu bakuziza balimu oluzunguzungu beeyisaki luzunguzungu ate ffe modo yaffe tuli baddugavu era ye brandi yaffe kati the integration oyo twetaagamu mediation oba enani Museveni gyatukozesa mu Facebook gyolina okuteekako VPN mu parenting yaffe ne mu marriage yaffe twetagayo ki VPN egamba knowledge naye siga nti nofunayo omuntu mulala abeera VPN oyinza okuga nti anafunayo muwala wange kiddishawo kyeki VPN kyange nedda si kyentegeeza ntegeeza nti twetaagayo capacity building abantu abatugatta otherwise system empya ne system enkadde okusobola okuzaadjustinga kizibuzibu weetaagamu mediation VPNization. Ekirala kyembadde njagala okubuuza in fact nekyo nakyo kati ogambye tuli ku quality time ne family mugamba musigadde eka abaami naye why is it abakyala bagamba omusigala eka ate basigala mu bisenge how do they drag their habits out of the room buli bagambye ali Sunday ndi ne family ogenda okulaba n'amala okwebaka bamuyita buyisiku lya langi nasigalayo mu kisenge. I think it has to be goal setting and challenging. Number one, we are addicted. Okay, addiction is where we are spending too much time in the wrong thing. You can be addicted to sleep, but men usually not so much. Men want to do things normally. Men want to do things, want to get things done. But they want men abasajja kyetwagala ekifo ekyeddembe ekyaki omusajja kyayagala number 1 ayagala eddembe waweebwa ekitiibwa ne bwomulimbalimba banaye mutulimbeko mutulimbe mbeerenga ndino kabaka mu lubiri lwange please mutuwane tuwe obugambo kubanga abaana abawala bajja kujja wano batukuba obugambo obwo nagenda ennaku zibagasiba pasita waliyo nuuru masaaji nagerawo ku masaaji awo emugongo ali onga nankwata mu masaaji wano ali njibuulira gundi naye ate pasita ate waliwo n'endala nti eri etya nti eri ekubaddaluti kiki nti omuwala yeeyambula atandika okukuba nze kiki nti egamba omusajja n'oddayo ewaka oba tokyalaba mukyalawo mu nnomo kubanga oli yakubye ebifaananyi konze kiki nti awo sijja kisobola nadde njagala genda kyogera nti asijja kukola ki kubanga omukyala kasita ateeka omubiri ku musajja amasannyalaze injini zonna zitabuka tabuka system nezikola ye naye ate embeera ndowooza tesobola kutabuka nga omuntu tomwagala zitabuka kulowooza lwaki osanga omusajja ng'ali kawusigala osanga nosanga omusajja profesa ng'ali ku kikawusigala kiyakala kati nakifunyisa nga kirabika nabubi bulane ng'ekyo kyekyaliwo nga kyekikola kyekigenda nakyo no mukama yakola abakyala mumanyi era bwana abadde kasama women power kyala banga tera nyoga nti these people are women already have power they just don't know how to use it. That's a nice one. Omusajja omukyala mukama katonda yawa omukyala amaanyi. That's nice. So but I go back to the issue. Create a peaceful kingdom for the man. Mwekitiibwa kye abeere king gwobeerani queen newabanga mwavu wabeera mwavu kati lwaki mugenda mu bisenge ne mubeerayo eyo oluusi ekimuteekayo nga environment yakuyomba kale gwe musajja gwe egamba abadde eri ensi emukuba azzeeko wabweru kuba kati gwe mukyala mukama olaba oli gento wenna olaba kati gwe oleeta gentility mu bulamu bwaffe fe otulaba tuli wano obirevu kiki obulamu ensi nzibu gweoleeta n'okoonako nti bambi bebibe kati oyo gw'okutta empola n'omuwa amaanyi yagenda okukola n'aleeta ssente muwaneko ajja kugenda ajja kukola
ajja kukola. Mugabe baby, So omukyala no creating a space which is friendly. But number two, tulina ekizibu kya addictions. Tulina ekizibu kya addictions. Oyo omwami ali mu kitanda tali kintu no yeebase, ali ku tab, ali ku simu. N'omukyala ali yekka ali ku simu. We are addicted. That's just the truth. Addiction, to be able to break an addiction nga boga nti njagala kuva kutaaba. Okimanyi obuzibu bw'okuva kutaaba? Gamba n'omwenge gwokka. Omanyi ekizibu okuva ku mwenge? Nze nkyalwana ne soda naye banna. Okitegeera? Naye kaakati kati gw'oyinza okulowooza nti abasajja bonna bwe no nti ali mu kisenge no ali ku ssimu, ali mu butikitooko, ali muki manyi kati buli muntu yafuuka content creator. Kati mwe buli muntu nowa boda boda content creator, n'oli atunda amanda content creator. Bano abavubuka abatwala bino ebisasiro ejjinde ekiteezi namulaba ng'akola content creation. Kakati ensi ejjudde content what? Bamalaaya content creator. Senga simanya, by the way, nze ndamanyi buno some of these simanya senga n'ekintu kyabayogerako tebakimanyi. Njagala babuulira 9 out of 10 bano basenga be muleeta wano simanya kuki bukedde ki tebamanyi kye boogerako. Really? Tebamanyi. Lwaki ogamba tebamanyi. Batugamba is out of experience. Simanya kasirika akabadde. Simanya akasolo k'omusajja obunene bwako. Ebintu ebyo tebikola kankubuulire ne bwe kabeera bwe kati. Naye nga kalina fuse ne kakwata eyo simu kaadi nekwatagana ali ku masanya sigino n'etambula. Binabiganye. Nedda. Uliriza ne bwe yabeera bw'ati n'akwata ku sigino bw'ati n'amala ku sigino. Kati mubeera simanya enlargement. Simanya bana abatambuza bana abatanzania simanya mbu bagenda gaziya ebitundu bye ebyekyalo. Abantu bano nga babonyaabonya. Bano nga babonyaabonya. Nedda. No, nkubuulidde nze na nyina theory zange nga mukaaga. Nkubuulidde eri barefoot method of squeezing banana juice. Nkubuulidde barefoot method of squeezing ze nayikondo. Yes. Kasita okwata nayikondo eri n'ogikuba mpola mpola. Kakati gwe mulowooza nti wuliriza payipu kasita ngiteeka mu wuliriza payipu kasita ngiteeka wali ekyuma nga kye kikutte as long as kikuba bwe kiti tekisobola bekaba kampi nyote zigenda kuvaayo. Wuliriza ekyuma ekikuba nayikondo kasita kibeera nga kyuma kikutte bwe kiti ne kikuba gundi ne kikuba pini eno ne kigitambuza. Nze nakuba nayikondo pasta. Genda okulaba amazzi nga oba oli awo anti mwe mutalina kukkiriza era Yesu yabagamba teyasobola kukola era waliwo yaga nti teyasobola kukola byamagero kuba tebalina ki tebalina kukkiriza. Okiwulira bibi. So kati by the way abantu abasinga because nkubulidde relationship is the beginning. When era gali yoyogedde kojja wayogedde nti kojja bayigiriza bintu bya kisenge kyokka. It is important naye nga it's not number one. How much does it contribute out of 100? Mu marriage, yeah? Mu marriage. Kikulu naye nga si kye kisinga obukulu. You can learn along. You learn along. Bagita continuous learning. Kwata wano, teeka wano, kwata wano. Chulira. You can learn from each other. Yeah. You can learn from each other. Yeah. But the issue of relationship management okunyumya emboozi n'okwata obwongo bw'omukyala kikulu nnyo. Bwebeera ebizibu ebistressing anonga nti bane tujja kuyitamu tusabeko. Olane nayikondo tukwate eno mabega bw'ogikwata wano tekisobola kufuluma amazzi. Etya. Nja kutwala ku nayikondo kwennyini nkoledde mujja kujja munkwate muntwale mbalage size y'emiti egikuba nayikondo gyonna ne bwebeera pipe ne bwebeera muti ne bwebeera ekola naye bwebeera si mpanvu tesobola kukola ekola ne bwebeera nnyimpi onaisagala ekintu ekyo mukyeraliikirira. Kati kaŋŋambe wambuze what makes a marriage? What makes a marriage?
two people, husband and wife, that decide to commit to each other. Ne basalawo nti tugenda kubeera ffenna gwe nange. We're going to live together. Never building a relationships. Kati amatofaali nga bw'ogamba nti bw'ozimba ennyumba ebeerako okusima omusingi, kuyiwamu enkokoto, kuteeka empagi, ebintu bingi ebigenderako. Kati okuzimba ennyumba amaka mulimu love, mulimu sexy, mulimu relationship, mulimu covenant. Commitment. Bintu bingi ebibeera wamu. Ne basically musajja na mukazi. Kati ono ntegeera nti kuba n'abankwana nti kati ono ssaawa yakufumbirwa. Kibeera kye kimu ng'okulya eryenvu, oli amenvu. Ndya. Wali otaddeko ekirowoozo nti nekya. Kasita ligonda ligga lyokka. Kankuddemu. Eno theory ya pastor. Eno theory endala of knowing when and who. Bwe lyeryenvu ligonde lijja kukka lyokka. Olwo bwe linadda. Teridda. So berikira ngomanya lyeryo. Kigenda nakyo. Mutambula mwenna. Kati lwaki ate oliye naye tagonda bw'ali eryenvu naye nga yetagonda ku ssaawa yemu nange gye ŋŋonze. Oluusi waliwo ababeera nga tebamanye. You must make space for the fact that people are learning. Nga baana b'abantu okuba n'omulenzi bambi nga tali so confident bambi naye waliwo ate abawala ng'ali awaze kutaganya mwana wa musa naakukijja nnyo n'amutaganya nali awo nali ndaba nnaku ezo simanya ono makula awo ono wagundi owa bugingo bwonagamba bugingo agenda angulire akaleega angulire empale nga mutaganya ekaba ekintu nga omuntu aweereza a chick was frustrated bamaze together with this guy for about a year. Guy tamwangako sente yadde kino nkyali amadduka I think it was 20,000. So katinga ate the guy is saying bo I want to settle down guy ali 37 years. So now mugamba you know what I'm going through something but njagala mpengayo right now sente za upkeep. But then ebyasigadde njabye kulira kati nga rent nga bichi I'll do the rest. Guy namugamba toli mu budget yange. This whole I made a budget singa wangambirawo nze kati budget yakola bintu waliwo projects zengire tolimu. So nga chika agamba really ono guy whenever sigenze mu bufumbo siwe nakugamba nti sina sente bichimu chikole ngati sente zirabawo agamba toli mu budget and guys were saying ba chibe musabiriza nnyo. How old the guy? The guy is 37 years, no child, no nothing. Omukyala wa myaka emeka? The chick is 28 or 30 there. Yamusabyeyo kasente. Nga beraga mpaka sente za upkeep for now. Guy namugamba this whole year toli ku budget yange. Atenga gwa agamba you want to settle down with me. And guys were trying to say mbutusabiriza nnyo. No, kakati omanyi you've just given very. It's supposed to be what is the role of a man in a relationship? Mwana ayagala sente. Mbadde ono ye neera abadde alina okukayisaawo. Mbadde nsaba. Omanyi kati ogenda n'okola discussion ku relationship. Yes. Nasoma nina degree esooka nasoma sociology. Degree ey'okubiri nasoma counseling. Kati omuntu okudescribinga ng'ogenda kukola discussion or therapy session. You do there's certain information gy'ofuna to be able to give guidance. Kati here you've just given very bare minimum. However, I can make some assessment. That man is already married. But he says he doesn't. He's just lying. He's lying. He's already married. Ebintu byonna biri planned. Eno side dish. Kati talina budget. Omusajja ayagala omukazi omulabirawo tatereera. No, atunda n'edduuka n'aliwa. Ne bodaboda gitunda. Omusajja ayagala omukazi. Atabuka, awunga. Ono yo kati eno side chick. Amulimba. So on that issue, you really cannot make tomana biseera kwogera ekyo. That's not a real man. Okay. Yeah. So when a man loves a woman and is courting, loves a woman, you love her. When a man loves a woman, he will do anything for real. Waliwo bino okugamba nti ng'ojja kubeera VPN yange ekyo that is it. Egamba mba nkupimye okubeera
madam bw'ataliiwo nja kujja nzannyeko naawe then I let you go naye totaganya ekintu kyange now that then oyo n'alowooza nti kati naye mukyala kati ne mutandika okufuna ki olutalo kati eyo experimentation eyo diversion ereeta emitawaana nnyo era bw'oba oyagala kubeera ne side dish kwana mukyala wo abeere side dish wo nga Mugabe yagamba nti bw'obeera nga oyagala side dish ofuna okawala akato twala mukyala wo mwambaza uniform y'omuwala w'essomero yenna bisuuzi ayambala skirt ogenda omukwana gwoba okwana yabeera side dish wo right bana babeera stress whatever it is but there is this you men will never have enough sex. True. First of all, let us admit that you will never have enough sex. That's something because mukama yatutegekanga engine yo yagala omukwano all the time kati olina okuteekamu regulator olina okuteekamu ki regulator impulse control impulse regulation kati abasajja basobola okukikola naye oluusi tukiyiga after nga tumaze okutomera basange baga pasita ya ono mwala yantega namuzaalamu omwana naye bananga nyonoonera tekiri nali awo nali kusinya yanga njaga kunsumula omukyala ate omwana najja waliwo abawala nga bo yazze kukwana ye nga ye omulimu gwe gwekyo kukwana bafumbo kola kwetega kutega like that kind of a thing but she doesn't exist as a real normal person. A real normal person azuukuka neyeebaka. There are times when you don't have makeup. There are times when life is just a mess. You are falling apart. There are times when you are not, whatever. Naye oli yabeera Adobe Photoshop all the time. Kano building a relationship ne Adobe. Iringa nga doll. No. Olugende kati goweraba. Olugende okubeera nga olina olubuto. Kituufu. Matama gono gazimbe bwega. Kati wembeera nga nakukwana lwakuba nti olina akatama kano bwekati. Ate kati bonozimba nga tenga maze kufunyisa olubuto. Olonga kunoonya mulala w'obutama obutono. Ate olaba abasajja bwe bataba. Olwo obeera nga oli mu lubuto ekiwato kino kino ekibadde wano ekitono kyo ne kigejjamu bwekiti. Naye kati nga yoyo gw'olina you gotta deal with it. Obeere naye nga yo season mutambula naye. Kitegeera nogamba ngenda kwekuuma I'm gonna control myself. Commitment nkulu nnyo era okutya mukama ekintu kino banayo okutya mukama mu magezi mwe gakola ki megasookera ekintu ky'okutya mukama ekyo kikulu nnyo. So I rather get a partner nga atya Katonda naawe otandika naawe nze ntya Katonda kati eno waliwo guy gwe nakyaba pastor and he had potential he had potential but this guy told me he doesn't believe in God like he doesn't believe in anything nentyamu though he was ngolaba he has a future naye natyamu nengamba wakiri you believe in something oyo Illuminati mudduke oyo alabika Illuminati yagamba he doesn't believe in anything but not even God oyo alabika Illuminati imagine era Illuminati oyo Illuminati duka byali Roja Mugisha yatubuulira nti abavubuka bayiwe balina obuntu bwe bakwana balina gagenda nakkoona ku muwala bw'ati nakubako akati Roja Mugisha yabimbuulira yajja wano e Makerere inampa obujulizi 2004-2005 era yeyambulira ne ba Pretty Boys abavubuka bamala earring bavubuka abasiba enviiri eyo testimony mugiwulirizeeko bannange weri e Makerere maze yebbanga nga mbulire by the way abantu bange bembulidde njiri abamu mundabi tuusaawo so anyway in relationship but what is the role of a man in a relationship when we've not done capacity building nenkuwa omulimu nti genda okole kati ngono genda okwata kamera naye nga tetukutraininze kintu ekyo kiba kizibu era ebintu ebisinga ebizibu mu bufumbo bannange it's not obufumbo it is the fact that abali mu bufumbo they are not being given continuous education
kati natandika nze mu kulwanirira amaka natandikira mu HIV AIDS nga bwe mbulira abantu weekuume kubanga ekkuba erisinga okutwala siriimu eri number 1 sex outside of commitment. Sex outside of that person that you should be with. Noddako wali okubaliga. Kati nga njigiriza abavubuka weekuume osobole okunywa kyayiwo mwekyo mwoyo wowo ekikopo kikyo togabana kikopo oba kigabana kikyo n'oli naawe your spouse. Kati I've been teaching a lot about nendaba nti the number 1 solution si condom. No kati kambabuulire omukwano gw'omusajja n'omukazi gunyuma era bino ebya condom kambibabuulire ebya condom ebyo bijjamu 90% the organic test of sex. N'olya fene gamba tu omulirira mu kaveera ng'olirako ekikuta kya fene. Kintu ekyo watugambye ekintu ekyo ze kinnuma ekintu ekyo kinnuma nnyo era abantu abasinga by the way bali miserable in their sex life kino tebakyogerako because there is no exchange of body fluids. Exchange of body fluids is a normal function kubanga body fluid y'omusajja erimu chemical bagiyita oxytocin ereeta essanyu mu mukazi n'omulaba yenna nga asanyuka bw'ati era abakazi abasinga bali miserable ekizibu ekizinga condom tofuna ku mazzi ga musajja amazzi ag'obulamu togalina bali bubi era kyekimu kuvaamu okuyumbayumba omukazi si musanyufu no amazzi g'obulamu agava mu musajja ne gayingira mu mukyala galimu chemicals genda ogisomemu bagita oxytocin homoni eyo efulu ejja ng'ebintu bibiri ebibaddewo omusajja nga yeegase n'omukazi oba omukazi nga ayonsa ki omwana. It is bonding. Omuntu oyo okwatagana naye nnyo munda nnyo mubondinga waliwo ey'okubiri njerabidde lwakuba amanya amawanvu naye oxytocin is a happy bagita happy hormone. Kyekyo lwaki abakazi at one time nali ndi mu relationship nga nyomba nnyo eyo ku mulimu ne bagamba boyfriend wange ono oludde naye mwattu kyebwe kyaggwa nakomawo ndi musanyufu okiraba. So akitegeeza these men that are miserable oba ababeera miserable mu relationships oba marriages kwa they say married men are sexually starved. Ekintu ekyo so kyekireta that friction mu kyekimu ku byo waliwo nawulidde oli they are sexually starved kati abakyala kati ate waliwo bano abakyala mbabuulidde ennaku zino eza modernity yayogedde bw'atyo modernity omukazi n'abeera nga akuwa emmere nitakuwa mmere ya kitanda. Emmere y'ekitanda nkulu nnyo okusinga n'emmere y'oku mmeeza. Caayi w'omu buliri mukulu nnyo okusinga caayi w'oku mmeeza. Ekyo njagala nkimuma ky'obuuli omuzaana ne bw'atalya mmere ne bw'atamufumbira. In fact nyina mukwano gwange ali mu America yakomangawo mukyala we namugamba I'm so tired nakooye nnyo I've been working all day biki I'm not available for sex. Kati omwami yamugamba nti kati mukyala wange toyera tokola munyu enyumba togikwata bwe nkomawo nsobole okubeera nga wooli tewali kulya mmere tewali kulongoosa. No mwabakyala kankibabuulire omusajja ekintu ekyo kikulu nnyo gwate mu obwongo bwo mukama bwe yakola tonnaba kitegeera ye number one exactly gwe number 1 priority. Kati ate gwe omukyala basenga ne bakojja batuufu ekintu ekyo kikulu nnyo naye si kyekyoka kikola obufumbo kikulu nnyo kikulu just to know kati waliwo lwobeera nga sex is there as a duty ng'omukyala oli mu ministry nga bw'ogamba nti no ndi pastor ndi mbulizi wange nva mu njiri oli mu buweereza n'omukyala naye alina kubeera nova mu kisenge noga nti nva mu njiri gumulimu guva mu buweereza
eyo teri muntu mulala mu nsi yonna kati nga mukyala wange abadde taliwo okumala emyezi egi bannange nenkalakata nembeerawo nga ntagana ne ekitanda tekinyuma obululu tebunyuma ndinzekka bantegeka mukyala nenga nti kamulinde kaninde ate ebyokusimu waliwo nebyokusimu ebyo tebikwatagana sibaganye please nza okubeera ng'oli mufumbo ng'oli naye kankubuulire waliwo ne mukama n'ateekamu regulator ya wet dream waliwo ogifuna nayo ekituufu kiri nti omwami aba alina okwetaaga kibeeramu nga ndi nomuzaala talidde okumala emyezi egi naye nga okusobola okwekuuma bannange it is not easy kizibu kati bwe yakomyewo era wawaddewo nkubira simanya bina bebe ayagala ku interview koze bannange ndi wano ndi mukulya life ne mukyala wange yanteekera kabata ku bugaati nigulewo ku gaati awo nendya nanteekera nalidde ku bulupa kati njagala mutwalako banaye njaga kufunako mutwaleko ewala awo naye manye by the way nammwe abali eyo abandabako bw'obeera nga naawe olina obusobozi bw'okusupportinga pastor Ssempa nogampeerezaayo kasente kyonna kyo kisoboka kuba nze ndi muweereza wa mukama nandibadde mbeera mu America kambabuulire omukyalo wange namujja New York nange neefuna obutuuze bw'Abamerika nandibadde nina diguli 3 nandibadde ndi mu America nga nkola akasente kange naye olw'omulimu gwe nkoze Uganda mugumanyi I just gave up my professional career kuba bw'ovuma ekisiyaga omanya nti bali abantu bonna bobadde okolagana n'ab'abazungu bagenda kwesalako nali nga mpulira mu kkanisa ezisinga obunene mu America nabuliranga mu kkanisa eya Rick Warren eri Saddleback ng'omuntu atudde wansi eri Gary Skinner awuliriza nze nawulira mu kkanisa amanene nga banjagala bandabanga essaawa emu okwogera pastor Ssempa $100 minimum speaking fee minimum Mexico naye kati bane bwe nakuba ekisiyaga nenga bali tuleeta wano ebisiyaga wano e Uganda byebera ne babirumba ne babirwanyisa kati bw'obeereyo noga nti pastor njagala musupportinga yompeerezaayo kasente oba kasendi weebe namba yange ngenda giwandiika oba ngikuweereza eri ngisome kadi yange yiino nakuwadde kakadi okalabadde mukyala kadi eya Straight Nation enamba yange eri 0772 64 028 0772 64 028 0772 641028 bane wabeere wagituwandikira ku nabadde ku wedding anniversary awo naye nga sirina kasente nga sirina kasente ate nze wembeera nze celebrating abalokole banaye olisimanyi nze nywa red wine. When it's a party, it's a party. When it's a party, it's what? It's a party. Party. Party after party. After party. Party time is party time. Prayer time is prayer time. Otegera bana batukoya kwera basoka basabira ebintu. No, prayer time. No, wabirewo ekiseera ekyokusaba waliwo ekiseera ekyakola kikyokusogola omubisi kati mbeera nino mulyata ate ndi mukusaba. Oyina okusooka n'osaba bulungi. No nasabye dda. N'okisabira. Mubyengenda okulya bino. Mukama yabiwadde omukisa. Batugamba Mothers Union bagamba one bw'aba ng'ali bize saba. Hallelujah. No yimba oluyimba ow'engoma ow'engoma eyina omuteeso omulungi oly'engoma oweera oluyimba ono bw'asogola kibeera ng'ono akuba enkasi bw'obeera ng'akuba nayikondo nga nawe ng'oyimba akayimba kitegeera kati bana basindika njake tubakole batya ati wagaba tulye arawo okugira bambi yeetaaga okuyigiriza yeetaaga okukola ki okuyigiriza naye olina okusooka omukwata obulungi because kirimu self esteem I think so. Number 1 weetaaga okubeera ng'omwami wali circumcised kikulu nnyo circumcision nkulu sirika
circumcision abakyala n'abaami We're looking for the warm circumcision pastor. nkulu nnyo. Yes. Circumcision ki nkulu. Muhuliro oyo. Nze nange nalinga nseerera nga sinnabakola ki circumcision nagikola emyaka nga 10 emabega nakyuka ofuuka nga diesel engine. Tokota. No, ekyaliyo. And then even the warmth. Pretty boys. Njagala engeri Oh, gy'ogerako. pretty boys. Nonsense. Mukama amanyi temperature y'omukyala gye yategeka n'ategeka ne temperature y'omusajja. Era amanyi nti n'oyo mwana tulina okubeera nga tukomolebwa. Ate nze nalwawo nnyo bannange. Nnyo, I waited too long. It's clear. So number one, omwami bw'abeera nga tali circumcised bw'okwatako bw'oti ng'aseerera agwa. Bino by'oyogedde. You understand? I understand. Lots of waliwo doctor yatugamba dietitian mbunendya y'ennaku zino tebalya zinki abaana tubaliisa zinki tubaliisa bintu kati waliwo by'oyogera ebirala naye there are things that in your power nga bakula. There are things that are in your power. Then number two, depending on the age. Emyaka gy'omusajja naye twogera ku bantu abali sexually active abali mu bufumbo whatever kati emyaka egyo above 18. So if you're above 18 you are now a mature person. Circumcision is important. That's number one. Nze nkikubuulira. Number two, kati then training in impulse regulation kiri kye mbayigiriza. Omuntu alina okuyiga nti bw'eba nkuba nayikondo the purpose is okuyingira because a man will always have an orgasm. By the way, true. Always. And they don't care. But the number one issue is now you need to focus on your woman. You need to focus. You see, both parties. The woman focuses on the man. The man focuses on the woman. The number one focus of a sexual relationship is the man is for the woman. These men rarely prepare us, and they don't care whether you've climaxed. Anti kakati kyemba kubulidde. Lesoni yange gye nakubuulidde okuyiga patience nti omukazi gwe ngenda okubeera nga neegase naye ku Wednesday ntandika Wednesday before ntandika okubba obwengo wekwatirako wali ku Wednesday nga wenoogonda wenna olinga ngene ennyama gy'osika obusi naye ng'ani ali ennaku 3 kubbirinzija no kibeerawo no kibeerawo oyigiriza omuntu weeyigiriza whether one n'otandika cycle nti no mukyala wange ngenda mutegeka bwenti nti ne bwe tuba tugaa nti kale 2 days tinaye kati ngenda kutandika 48 hours ono omwana we namukwatirako mu 48 hours ajja kuntegeera amagero yagamba singa aweereza bu SMS ng'ali mu jjaamu nzija nomugamba I'm coming atandikirawo ne batandika okulumya n'omutegeka kiba otyo togamba I'm coming tajja obwongo olina kutandika n'omubba obwongo walombuuka namulaba ensima bebi bw'ofunayo ka time jangu tulwanyisa ebisiyaga ako nako kalayini katandika bebi bw'ofunayo ka time naye kati mulimu abamu nga bambi nga either nga somebody ng'ate already amulina maybe ng'ali bw'atyo ng'ali hetero nga yafuna omwami naye ng'ali mu koodi z'ekisiyaga kati aba yeetategeera atya nti zino koodi zezo okusooka omusajja aba ayagala nnyo okuhaginga ng'akuva emabega mu bantu bentegedde ye takwagala nnyo mu maaso aba ayagala kutandika mabega kutandika mpola namba 2 atandika okukulaga pornography ow'abasiyazi ng'akuyita emabega atandika okukuwa ekirowoozo nti atukole anal sex akyala bambuulira nze bwe mulaba nze bibi nakwezo nali mu garden city emyezi 3 emabega nga tugenza okugula ekiteeteeyi kya mukyala wange expensive place nga mulimu abakyala oli atunda biteeteeyi byabakyala abaggulu ennyo nga mulimu abakyala babiri nebanga pasa gyantwogereko pasa tulina ekizibu konze kiki pasita obufumbo obunnaku zino obusinga bwonooneka ennaku zino konze kiki
nti abasajja baagala kuyita abakyala mabega nti era abasajja kati batandise okuyingira ebisiyaga nga baagala omukazi abeera mu bulumi naye omusajja ate mu kifo ky'okuyita mu maaso batandika okugamba oli munene nnyo tandika okugamba biki oli mugazi nnyo batandika okwogera biki kati ekintu ekyo omuwala. By the way, it's not all the time. Ono omukyala ayinza okuba yakafumbirwa. Waliwo abaakafumbirwa kati. Omuwala agenda okulira nga kimwokya. N'afuluma n'agenda n'addayo ewaabwe. Kati naye tasobola kubuulira abeewaabwe kiki kyaliko. Teri gw'obuulira bibbi obeera awo ogaba naye. Nti lwaki wavudde mu bufumbo nti biwanvu. Biwanvu kiki? Kati abasajja abo tulina obayigiriza nti no, eyo si gy'oyita. Eno bwotyo bw'oyita. Eyo si kyokwata. Tulina handi okwata mu simu kaadi gikwate bulungi. Tuteeka simu kaadi wakya. Sanyaze gyegali. Sanyaze gyegali. So mu bintu byenjogera abantu beetaaga okusomesa. Kati waliwo ababikola bambi nga tebamanyi nti waliwo bali bayigiriziddwa pornography w'abazungu ababapa. Yes. Era abasinga abantu bayigira. By the way, njagala kubulya pornography asinga taina, it is not based on reality. It is based on fantasy. Si bituufu. Kati abasajja abasinga mulina okumanya ekyo. Tulina okuyigiriza. Nzirayo ku capacity building. Bw'olaba nti waliwo omutawaana weetaagawo capacity building. Namba 2 naye kati waliwo ekintu bina baby nga kyo tekijja kusoboka. Waliwo naddala abasajja abaludde okuwasa. Abaluddewo ki? Okuwasa. Then ne bakukwata nti gwe lwabito tulina mukulu waffe bambi ali successful wa myaka 5 tawasanga. Oyo mwekengeranga bagamba beera bize ali mu America naye akomawo abadde bize nnyo naye azimbye alina projects kati ayagala settlinga down. Nze kansala bannange waliwo ebintu ebinyiiza. Waliwo mwanyinaze yaŋŋamba nti Martin nafumbira omusajja naye ku lunaku lwe twakola embaga teyankwatako. Yalinga complaining nti owunya. Naŋŋamba Martin nanaaba emirundi 10. Kintu kiri kyanyiza nakaaba era omusajja oyo singa mmulaba nfuba ebikonde. Kubanga it's so traumatizing. Mwannyoko ne bamuvuma ku lunaku lwe olw'embaga n'atamukwatako. N'abeera ng'amugamba nti owunya. Olwo honeymoon. Ku honeymoon kwenjogera. Anti kwagamba that very day. Oh dear. Yes. Ng'omusajja complaining nti no omuwala akola ki? Yangamba Martin nanaaba. Nenzirayo nenaaba. Kumbe it is not the problem. Kiki oli kodi zayonooneka dda. Omukyala n'alyoka nti banaye najjukiranga nti edda omwami oyo namulabanga ng'alina obulenzirenzi. Olaba omuntu addiringa n'obulenzirenzi. Era kasita olaba omusajja ng'aliko obulenzirenzi awo, omuwala aliko obuwalawala. Omukazi katubeera n'emikwano bana. Waliwo emikwano era olabirawo naye waliwo olaba nti agwa omukwano si mutuufu. Nga ukisusse. So changes wano waliwo wabeera bana basajja ng'aluddewo okuwasa ng'ali mu beera cautious. Oyinza okufumbirwa ng'ofumbiddwa mu siyaga wennyini. That's not going to work. That's not going to work. Baba ekwasa nnyo career building. No, they tell us they've career traveled. building. They're trying to build themselves. They want to develop themselves. Era ne bw'oyingira mutajja kulaba amasannyalaze g'amabeere ne bwogera bw'oti. Era abo b'osanga mbu bw'ali mu kisenge. Omukyala ali wano afumbye breakfast, omusajja ali eri mu kisenge ali ku taapu. Olw'okuba nti nno onwanyisiza ebisiyaga okumala ebbanga. I've cancelled so many banks. I've cancelled so many abaddala abakyala abali mu kizibu. What is the right age of a man to marry? What is the right age? Right age. No, this is ready. There are two ages. There are 2 years that are important. The boy enters sexual maturity at about 14 years old. Okay. 13, 14. N'omuwala atandika okuyingira mu nsonga around 13, 14. Si kyekyo? Basobola okwegatta.
naye kisaanidde at that time the answer is no. Kimenya amateeka naye nga appetite weeri. So omuntu gw'oyogerako naye the longer you delay okutuukiriza appetite okugituukiriza you are delaying something unnecessary. Kati tokirwisa. Kati what is the marriage age is 18. Nejjukira omuntu yatandise appetite 14. Kati atuuse 18 abeera nga ayingira university. Kati ekimu ku kyetaagibwa mu bufumbo the ability to make money to provide to make a home. Kati ekyo kikolebwa bw'obeera between 18 and 23 24 nkutandika awo even 22 nze nawasanga nyina 23 when namala university planning itandika okukola. Kati ekyo kiba kikulu nnyo kubanga bw'obeera ng'omuwala omuzaddemu omwana oba whatever the ability okulabirira omukyala. Tebannabeera alina okubanga mbu ng'atomeddeko ku bisenge ng'alabyerabyeko ng'afunyeko zi heartbreaks. Can't you are basing nti nno omuntu ayiga from bad experiences. Kati bagamba mbu omukulukuluko yabeera akooye era bw'abakwana in fact what they tell us is kwana onkooye njagala kusettlinga down. Lwaki? Nedda, please. No, stop it. Stop. You cannot deny a woman a chance to be courted. No. Era njagala okuteekawo ekitongole bakiyita Uganda Kwanalinga Associations. Naze president waakyo njigiriza abavubuka okwana abavubuka tebamanyi kwana. Tuwuliza ebyo bantu balina excuses manya nkooye nnyo I've gone through nonsense. Nonsense. Simanya ate waliwo abalokola bajja robo shanda sitekebesiya kama agambye reka sitokobosiya baba kigwa leero oyo nayo tamanyi kwana. Naye bamugambe toli yamugambe kwagala. Kumacha simumanyi namumanya mpeza message nagamba hello Dora, how are you? My name is Dr. Bichi. Badde nkwagala sina buno budde bwa here and there here. Ngamba bamanyi. You don't even know how I look like. No, it is okay. Bamanyi kukwana. It is okay not to be here and there, but it is not okay to miss out the deliberate effort. Tugenda tutula kunze ngendako waliko Acacia nentulako ne mchala ninda bavubuka abazokwana abakyala abawala bwatuuka bajja n'amasimu bombi I'm sorry I'm holding bajja n'essimu ye n'agikwata ne boogera ne batunulira menu order kasita bamala buli omu ngadda ku ssimu ye ningamba kati laba batamanyi kwana. By the way, yeah, they do that. Oyina okubeera olina otokota n'omuyigiriza ebibuuzo by'obuuza kikati yashoyo egenda etya abantu kiboolaba ku Facebook biki ebikunyiiza biki ebikukyamusa experience kize wali oyiseemu ezikufudde omuntu kyali birooto ki by'olina buyimba ki obukuteeka mu muudu what are your favorite musicians tandika okwogera because the biggest sex organ is here, not there. Biggest sex organ is here, not there. Ate by the way, nature namwe abawala namwe. Yes. Ngina ninda baba no ba musicians my winning nwaji. Nwaji ali awalaga bisambi. Buli kaseera alagachi. Ate kati yakuza ali. It is okay kubeera ne figure. It is okay. Naye bwebeera nti figure yo kati sobola kwogera na figure. Njogera nayo mu kisenge then you are no longer interesting. Omukyalo olina okuba ng'oli interesting mu ddiiro mu kisenge mu mmotoka mu wherever mu kanisa mu muki have some character. Ni kati nze kyendaba era abaana ku TikTok abeera nakuba n'emmere gye balya bamoola amaaso n'atekayo n'emmere gye balya eyo yenkwaso no. It's okay, be interesting. Yes. Be who you are. Yes, mu buli muntu mukama yamuteekamu kati gw'olina ky'olina it's that you kati nganze it's who I am kati naawe olina ky'oli kati ekyo ky'oli eyo ye genius mukama gyakuwadde which
ate bagwe anti-battery yewedde ko kwata ku gundi ya bbina ekyaliko kati wuliriza it's that which makes you very interesting kati nze kati nze tusobola kunteega this is who I am. Number one, ndi Muganda, taata wange muyindi, kati ndi Muganda muyindi Muganda. That's who I am. Yes. Kitegeera? Yeah. Number two, ndi mu America. Mukazi namujja New York, Manhattan. I'm a break dance champion of East Africa. Mpulira. Monteeka mu break dance tuzina. Ndi muntu njagala nnyo Bob Marley. Nkuba endongo. Kitegeera. Ndi mulimi. Nkola conservation, nyina ekibira kyenina nyina n'enkima nga 10. Edodo tulina okgenda. So ndi conservationist. Nasoma nyina bachelors mu sociology and political science. Bontwala mu sociology and political science zabika. Bontwala mu counseling and Bible nayo gyendi. Nyina PhD mu public health. Nyina speciality mu HIV AIDS policies. Ebintu ebyo mbitegeera bulungi nnyo. Nasoma kati bwe tutula ne twogera nsoma ebitabo. Nsoma ebitabo which makes me interesting. Nsaba obeere ng'osoma ku bitabo si kusoma banaye mumala nnyo ebiseera ku WhatsApp. True. Naye mubeereko ne library. Ekintu nali wano Uganda bwe lwali tukuza abaana. Lwaki mbeera mu kyalo kankibabuulire. Twali wano nga tukuza abaana. Bwe tubeerako mu America olabako balina library, children's park, mumugende mufune muborrowing ebitabo ne musomako. Ne wano tetulina library. Ka library kali kamu wano akabayi wali ku Buganda Road. Bakakola 1935. Ne kali ali ku State Council. Mujudde enfuufu. Osobola okugula ebitabo. Nedda tulina ssente mmeka ezinagula ebitabo. Era abaana bagula red paper gye basome kaka. Kati ngezaako kukola developing social services nezinnema. Eventually I gave up and I actually wanted to begin a new city. Nengenda ekyagweeyo netandika okugulanga amataka nenkula contract. Eventually nendeeta abantu abatandikayo. That city is growing. That vision is growing of 2004, 2005. Wali omusana camp. Wali abalokole benatwalayo babalinga batya nti baloga abantu beri baloga. Nenda gendayo mu kukkiriza kwa Yesu netandika ekintu ekipya. Eventually nze nenzira e Kasanje. Ndi Kasanje lwakubanga e Kampala tetulina plan. There's no place to walk. There's no place to run. There's no place to what. Kati mukyalo wange yangamba lwaki tugenda Entebbe. Entebbe is organized. Olaba, you cannot take a walk. You can have order. Ne Kampala tetulina ki. Tetulina order. Ono akaye mama asigadde anti asigadde. A lot of noise, yes. So much. Ono ataddewo disco. Twabulese. Kukumanga. Obulega. Kukumanga. So, nagenda mu kyalo with the effort of trying to create space. Abaana we tubakuliza, we tulimira, we tugezaako to have a sense of orderly life. The future for us, actually, for all of us, should be in what we call outside the city. Kino ekibuga bano bayindi be bakulira mu kibuga. Abaana babeera waggulu saabamanya. Siina kyema simanyi nadde kigambo n'eki mu Luyindi sibamanyi. Kati twasa kambuze. Since you're talking about development and everything, like if is it okay to get a man and developing a naye over omusajja nga already developed? No, to me it's better to develop together. Nenga batukane bakwefuulira. No, you gotta work together. Muyina okubeera nga mutya Mukama. Nenga percentage yesinga ya musajja, right? Both omukyala akola ebyamaanyi mu ngeri y'enjawulo in terms of especially building the community omwami n'omukyala. Ne it should also depend on the abilities Mukama zaawadde. Waliwo osanga ate ng'omukazi Mukama yamuwa obusobozi bw'amaanyi nnyo kusinga omusajja in certain areas. Kati togamba, but normally usually it's the man providing. Ne waliwo osanga exceptional. Kati tuyinza okubeera awo ng'omukyala wo ye yafuuse MP. Nga yaleeta miliyoni mmeka bafuna mmeka 27 oba balimu 20 emeka 25 aleeta 25 buli mwezi okibulira ng'oli ku 2 ng'oli awo naye olina okubeera ng'osetolinga naye omukyala bw'abeera ng'amanyi nti no mwami wange. Jjukira wano Jennifer Musiki yatulaga wano. Jennifer yagamba nti nze wadde ndi nankulu mu kibuga era bwe nnyingira ewaka afuga ewange ye mwami ani.
Musisi Mami Musisi. ne honorable Miriam Matembe naye bwe yayogera Wow. kintu ekyo kikulu nnyo Ate ffe twera wadde ono nankulu kati ogenda onosanga kano akayina oba kiwadde nekadde ewaka nekatandika okuvamba n'omusale naye oli executive director simanya g'omuyamba by the way naye kirala kintu ekitaganyiza obufumbo ye feminism feminism era singa nali nsobola okukwata bonna abakyala abawala abasomedde wano emakerere mu school of law abagenze mu bikoosi ebyo ebya feminism bireese okunyiiga nnyo wakati w'abakazi abo ne bataata baabwe n'abaami baabwe kubanga bo obusungu bw'abazungu western women balina obusungu nnyo eri ekitonde kye bayita ekisajja tebaagala katonda kubanga katonda musajja is he tebaagala taata bagamba kisima twateekawo system bagita patriarchal tulina kigavumenti twetule tukola obwama okukijjanyaki era buli kintu kyonna ekirungi omukyalo okubeera okulabika obulungi oba okukola lipstick mbwera patriarchal fe tubakaka egamba okuzaala tubakaka okubeera nti nno oli olabika bulungi egamba oli bagwagwa wala era kyobuulira omukazi watandika okusala amabeere nga boga nti amabeere mabi ekyo kibi mugasekoleki mugyemu n'abaana bali balalu abantu balalu kati baleeta obukyayi bwabwe ne babusiga muki mu bakyala omukyala agenda n'omusajja n'ogamba ku mukyala nti bambi bebi bira kakyayi aleka gikone eno mwefumbire na mikono by the way